Sex okumakya mulungi atya omusajja oba omukyala ye n'oba omulese waka nga n'oba tomulekedde ssente nnyingi era asanyuka kasita aba yasunise mu kisenge era wano aba asigala asanyuka agamba kasita bba wange ki ampa essanyu ly'omu kisenge. So kati awo naawe omusajja era ogenda ogamba osanga naafuna ssente oba naafuna ki. Kati awo sometimes kiyambako abakazi oba abasajja okuba nga bali open minded. Sex w'okumakya oyo mulungi ddala osaawa 11 awo 12. So kati awo muba mulina okwegatta naye kati oba tosituka ku makya kikyoba ogenda okukola. Alright, tuli ku The Truth Media. Just go subscribe, like, follow. Bade ndudo sali tubade ntuludo okulabagana. Obadde wafumbirwa? Towe mulagwanga. Toso wafumbirwa? Sawa zino. Ane bana ali kugwamu. Ate ali wakoze eki. Ojja kusooka omukebere kino, omukebere kiri, omugambe nywa kino, weeyongereko, nywa kino, eddakiika zigende waggulu, kati kola ki? Lwaki olimba? Era omuntu agenda okwegattako alina okumanya nti buli kimu yakikoze. Naye nga kiri kitya? Kyamaanyi. Oli bulungi. Nakulabye ddala litandise okulya nakulabye ne ba B2C. Naye connection zibaawo. Ne nkulaba ne Omega. Omega yakugambyeko ku kivuli kye kyalina kyagenda okukola. Yatugambye mpozeka n'ekyaba B2C. N'ekyaba B2C nakyo. Nakulabye ne ngamba yoyo sali wankati awo wenkwagala. Ba B2C wabawadde ku ddagala. Waliwo yambuuzizza nabadde mmanyi tammanyi nakummanyi. Waliwo yakubuuzizza. Nabimbuuzaako awo. Sijja mwogera naye. Ali part of them. Balaba. Ate nze abantu b'ensanga balinga mutwalo nga bagamba bannange sali ne bagamba sali. Nze nange ndaba atonye butonyi awo. Kale Brody. Nengamba nabe ndaba atonye leero olina ky'obaleetedde leero? Era products zange eza bulijjo. Sooke tuziseemu wano. So kati awo bantumire bagambe gye ndi. Bani? Abo abankumbuuza bagambe gye ndi. Sina buzibu. Tolina akuna tabu. Okay. So tukwerawo ne products zaffe zino ez'abasajja manpower products tezina side effects maaso eyo tosobola ziraba ng'ozikozeseza kuba zijjanjaba permanently. Gwe ng'olina obulwadde tosituka ku makya oba amu musubwa sex w'okumakya oyo aopeninga obwongo by the way kuba jjukira engeri gy'ofulumyaga amazzi kati ku makya oba tosituka ne oyo oba ogenda musubwa obusubwa olina ogenda ku mulimu ng'oli musanyufu gwe tosanyuka. So kati awo oba tosyakola atya? Sooka obannyonnyola kati k'okumakyako nga wetugenda mpola. By the way sex okumakya mulungi. Atya? Omusajja oba omukyala ye n'oba omulese waka nga n'oba tomulekedde ssente nnyingi era asanyuka kasita aba yasunise mu kisenge era wano aba asigala asanyuka agamba kasita bba wange ki ampa essanyu ly'omu kisenge. So kati awo naawe omusajja era ogenda ogamba osanga naafuna ssente oba naafuna ki kuba essanyu ly'oba olina obeera okkakkanya naawe akukakkanya. So kati awo sometimes kiyambako abakazi oba abasajja okuba nga bali open minded. Sex w'okumakya oyo mulungi ddala osaawa 11 awo 12. So kati awo muba mulina okwegatta naye kati oba tosituka ku makya kikyoba ogenda okukola. Olina mukola buli lunaku? Si buli lunaku. As long as omanyi sex taliko schedule. Gwamanyi kyoba oyagala oba ozina oba tokola ki kiri gy'oli. So kati gwe oba tosituka ku makya kiba kikusubye. Era kati awo nze wenkuleetera products zange zino eya coffee ejjanjaba okusituka ku makya weakness erection mulina emisuwa eminafu egyo otuuka nga naawe olaba oggwamu amaanyi oyingira n'oggwirawo. So kati weakness erection nayo tugijjanjaba anti oba oyingizza ogwo omuyingizza na mukono kati ate ne munda tolina kyokozeeyo n'osigala ng'oli awo. Simanyi. So kati eno product yange esobola okuyambako for strong erection then ne libido high libido eyo abasajja bamuyina low libido n'otuuka ku mukazi nga tokyalina appetite totally ng'oli down naye ng'awulira oyagala naye nga appetite eri wansi. So increasing sex desire okwegatta obwagazi. Then ne tubeerawo ne gundi ne low sperm count. Abasajja temuzaala mutufunisa embuto ne zivaamu zokka zokka. Ebiseera singa ziva ku low sperm count. N'okituuka ekiseera nga teziri strong enough kufunisa mukazi lubuto.
then ekirala ne premature ejaculation eyo abakazi abasajja abamalira mu bisambi n'oyingira n'omala bumazi, so byonna coffee ono abitreatinga permanently. Naye coffee ono osobola omukozesa nga tolina mukyala ne woba omuyina, kuba tulinawo ne woba okayina omukyala nga ye ka mukyala kokka nga woolyawo okwejjanjaba nga mukyala ng'omuyine wakaye. So kati ono osobola omukozesa oba omuyina oba tomuyina, kasita oba okola bino ebintu wammanga nga weegatta ate nga onywa n'amazzi. Ebyo byokka bye tulina. Then kano bwe kati we kabeera munda, saketi yako ebifaanana bw'eti. Kati kano kakandi osobola okwejjanjabisa ng'olina mukyala, oba tolina mukyala mba sobola kakuwa. Mpozi ko ng'olina shuwayo ng'oyagala strong erection, kuba ko kayambako for strong erection. Mwabalina zishuwa, tolina shuwa? Tolinayo nandika kuwadde naye tolina shuwa. So for it is okay, ngenda kakulekera. So kati kaneeno tekaina expiry date biri 27 kwanyiza okumufunira mwezi omwaka. So kati mwabalina zishuwa osobola gula kano kokka. Kati woba oyagala kwejjanjaba ogula eno box ng'oyagala oyinayo omukyala ewaka. Naye zinabba box 5 n'eno package zinabba 5. Naye osobola ozigulira mu installment, nti emu ogigula weggwawo okomawo n'ogula endala. Eno ya mitwalo 12, eno box ya mitwalo 15. So kati biba bigwerawo mu weeks 6 eno package. Okuba nti oteredde. No. First package. First package kwa mu weeks 6. N'okomawo n'ogula endala. Mu weeks 6 nga buli kanaku ogira kwe. Kuba buli kamu okanywa once in a week. Kano kokanywa leero oddamu week eddako. Ku lunaku lw'okanywereddeko. Oba kanywere lwakutaano oddamu lwakutaano week eddako. Kuba kali strong, tosobola binywa consecutively buli lunaku. Then kano kamala mu 2 ennaku 4. So every after 4 days oba ino every after 4 days. So kati bino bye bijjanjaba ED noterera bulungi. Side effect oziraba wano ng'okakozesa naye gy'okoma okamanyiira omutwe teguddamu kuluma. Kuba before kakusoka kulumya mutwe. Anti oba tonywa amazzi, kuba waliwo abasajja abatanywa amazzi ng'omubiri gwabwe guli dry ate nga geetaagisa. So n'okwegatta kuba kayimya nnyo. Bwombi buyimya. So kati awo kyetaagamu okwegatta ofulumya amazzi n'okumanya wa wooli gy'oli strong enough ne ku makya okuyimako oba ojja kukulabanga. So kati awo ne tubeerawo n'ebiri temporary, nti kuzina buzini for long lasting. Kwegatta. So tulina tube zino ne spray. Eno spray ye 3.5, eno tube ya mitwalo 3 for long lasting. Okulwamu. Period empanvu ozinira dakiika meka? Mukwegatira dakiika meka? Gozinira kwegatira dakiika meka? Essaawa 2. Kati zino zisobola okuyisaawo essaawa 2 n'ekitundu. Sigenda kufiira ku muntu naawe atendeka. Sali, sigenda kutuga butuzi muntu. Asikulimba. Kale depending on your duration. Essaawa 2 n'ekitundu ate nga tteko kati oyagala essaawa 5. Lwaki togattako? Waliwo abakazi nga byetawulira. Oyimwenda mukuba bukubi. Kati awo tube ne spray bikuyambako okulastinga muzannyo ogwo nga weegatta okulwamu. Kuba waliwo abasajja abalwawo okulastinga. Ayimini abanguwa okumalayo. So zisobola okuyambako. Naye tezijjanjaba, olina obbanga oyima bulungi ogyesigako. Ezo zikuyamba buyambi kulwawo. Kozesa ziri zikujjanjabe, zino zikuyambeko okulwawo. So kati ne tubeerawo n'ono honey ne chocolate. Honey ono si ono wa bulijjo, honey ono wa manpower. Naye honey ono naye ajjanjaba, osobola omugula lumu n'eno product ya coffee n'obigatta kubona omukozesa buli wogenda kwegatta. Wali ogenda kwegatta kimuleke? Wati ogenda kwegatta muleke. Anti ayimya. Nayagala product. Ayimya. Ayimya. So kati awo kijja kulijambako oba weegatta n'omukozesa kwolwo olunaku. Okozesa ejjiiko emu datidde toddamu nnywa ndala. Paka lw'oliddamu nnywa okwegatta amanyanga. Ejjiiko oginywanga kwezo lutu zonna z'oba ogenda otwala oba buli lutu? Onywa ejjiiko egyo emu. Wagana gira lutu mekolo lunaku itsoke. Ejjiiko emu ekumala. Ono aba wa mitwalo 5. Then ono chocolate ye wa feeling. Ku bakazi oba ku basajja. Bamuyita Q7.
so ye abawa mitwalo 2. Mukazi azze akugamba sina feeling omwa chocolate. Kati awo bikuyambako products zange zezo bamikwano. Zikola bulungi tesirina buzigeza. Mbanja abansaba erigeza naye nze nditya ko zina side effects maaso eyo. Naye togeza just master wongeri gyozinamu. Ndiwe gatamu. Kyonna kye kiri naye wali oba ozina. Wali oba wegata. Wali oba tewe oba ozina kuzina buzinyi just kyoba olina naye okugeza ojageza otuuka ekiseera wejjuse lwaki wagezezza. So kati tebiina kyebiyamba nga mpitirivu nno ddala. Tebiina kyebiyamba. Kale katusimbula twava wano olugunju gye twasembayo okukola ng'olina ensonga gye wali oyagala okuttaanya ne nkugamba n'oyogerako bwogezi types ezo n'ongamba ne tugala ne types ezo tujja zigendamu lwe tunaaba tuzzeemu okusisinkana. Unfortunately tututeeko akabanga nti either mbadde busy oba gw'obadde busy naye type ezo oba okyakizijjukira ez'okunuuna sweet ez'okunuuna sweet abasajja abakazi bombi abakazi zo nsajjukira engeri abasajja gye banuunamu abakazi kiss wansi ebbakuli wano ku bitaala ewa bbakuli. So kati awo abasajja bangi babyagala abamu tebabyagala kuba buli omu aba n'endowooza ye n'entegeera ye oba nekyayagala. Kati awo ziri tesi nyingi ziringa 6 oba 7. Kenka nkubuuze omuntu akkirizibwa okuyita ku bitaala by'ebbakuli ku makya buli omu aba nekyayagala. Kati tojja kugamba nti ye tojja kugamba nedda. Kisinzira hygiene ya mukazi wo gw'oli naye. Olaba bakisinga bakazi nga bakazuukuka. So hygiene yo yekweyimirira. Laba wogenayo ng'ebitaala byakutte. Kati otyanga nnyo baneeno nze mbayita ba veterani oba ba genero. Abo abagenda wansi n'amala n'avaayo n'azzaayo akasolo ke n'amala n'avaayo n'addayo n'addamu n'amulya. Ate nani akudimba? Gwe oba tobikola bali babikola. Waliwo era kikoze. Nze nkugambye oba tobikola waliwo ababikola. Era genzo kyogera nga nkimanyi. N'avaayo n'avaayo n'addayo n'avaayo n'addayo n'avaayo n'addayo. Kali abo bajenerali mayinja mangi. Bayita bamasumbuko. Tosobola. Kiba kigaali. So kati awo ndowooza mbawe ku sitawezi ezo ez'okununa abasajja abazaagala osobola ozikozesa. Soko zituyitire mu lufaayo then otugende ng'ozinnyonnyola. Basooke bazijjukire nti ziringa 7. Esooka abasajja abanuunyi nga be bakkirira. Sirina z'abakazi zijja kulimba. Esooka tugiyita Mafidaiva. Eyokubiri ne kubeerako Eagle Spread. Eyokusatu From behind. Eyokuna ne tubeerawo n'eno gye bayita gundi oba gimanyi bulungi face sitting. Ojja ginnyonnyola. Eyokutaano ne tubeerawo ne gundi ne plamba. Omubazzi. Plamba w'amazzi. Plamba wamma be bakola mu mazzi. Ey'omukaaga ne tubeerako ne mekaniki. Omukanisi. Ey'omusanvu tugiyite classic. Tutandike n'eriwo nnyonnyola. Tutandike zineene ez'aba amateur. Zirimu ez'aba amateur. Ez'aba amateur ziriwa zirimeka? Ziringa 4 oba 3. Nyoba 3 soka tugereza amache esooka classic yaba amacha eyokubiri Mafidaiva yaba amacha eyokusatu Eagle Spread yaba amacha. Kati ennya ziri endala z'abakabejja kati gwe njagala obadde oli eyo weepaaka ogenda kutegeerawo ogwa oli kabejja oli amacha. Tutandike ne ba amacha. Classic ebeera nnyo yaba gento. Ebyabajento omukyala waba yeebase nga yasose wansi nga muli ku buliri kati omusajja anamudda makati mu magulu. Kati okugulu kw'omukazi okumu
okugulu kw'omukazi okumu nakuwanika ku mugongo gw'omusajja then okulala ne kusigala nga kuli wansi kati eyo kilasiki amunuunira awo yamanye ennuuna ye kati awo bw'ojja osanga nga tanuunira ddakiika ziwera nga 5 namala n'avaayo yaba jento yaba jento then ne tubeerawo n'eno ya ego spread era sitira omukyala yaba asoose wansi then omukazi nadda n'amukola ki omusajja nadda mu magulu g'omukazi naye omukazi aba yeebase ku buliri then omusajja aba afukamidde wansi ku semiiti kati amagulu ego spread amagulu gaba gasamuse omukono ogumu gukwata kuno omusajja ye aba amufukamiddemu kati n'amunuunirawo nga amagulu gombi agasitudde kati eyo ego spread kati neyo eyo si yaba amateur nnyo naye era sitiro ogiteeka omwo then mafi diver kati mafi diver yeno ng'omusajja omutwe gwonna agukotose munda mukazi nga gwonna feesi ye yonna agitaddemu munda mu ye bagamba abasajja bafa balwana kudda gye baava ndabira ddala awo ng'afa kuddayo simanyi naye yeyo mafi diver omutwe gwonna nga wona divinga n'ogwa mu mazzi kati waliyo divinga ogwa mukazi kyekyo yeyo mafi diver wakanye oli amakya oli kabejja kati ezo styles zaba amateur simbi as long kisinzira ngeri gy'ozikolamu ddala bano bajento kilasiki yammwe kati zino ezisigadde z'abantu bino abagiriraye naye nga bakyali mu lubulu n'eno olw'eno kati kisinzira nuunayo weeyimirira okukola ki okugjayo n'okudda eno kati ezo zo zaabo ba amateur kati wetudda ku zino ennyo ezisigaddeyo ezo zo zaba bano abeegadanzi oba baneeno ba veterani abo abalwana entalo so kati awo ne tubeerawo tudde ku zaabo waliwo gambya abeegadanzi okay kati ne tubeerawo n'eno tusandike ne from behind kati eyo baagala nnyo banene abalina amataka amanene we batyo eyo esaana eyo bwetyo naye kisinzira gawunya oba tegawunya kuba muwunya amatako mabino oba matako gonna kuba abasajja mugayita matako so kati mugawunya naye bambi benaabe abo banene abakazi abalina amabino amanene banaabe bulungi mutukule kuba abasajja bakomplaininga nnyo kati abo bw'ojja osanga nga bava eno waggulu oba baguyita mu waatu abaki kuva eno waggulu mu lukubo n'ojja paka eno wansi yeyo from behind kati eyo kyova nkugambye ezo zigwa mu lubu lw'abano ava eno mu lukubo oba mu waatu asimanyi mu kabina kale waggulu w'omugongo najja ng'anuuna ng'akkirira paka eno wansi anti kyovula ngiyise from behind kati ono weeno tasobola sala kudda eno kuba ye aba ati agamba sibikola ebyo at least kankole kino yeyo yabakabejja ezennya zo zabakabejja so kati awo kiyambako omusajja kunuuna buli wamu nga teyeenyinyala ate nga tovaayo kasu wakuba lupiira oba oli wagikola nga togitya osobola osooka n'omunaaza n'ofuna jik simanyi omo liquid soap ona shweta brush so kati eyo enyuma sijagikola kurwazi tojagikola enyuma tosobola gwe gikola kati gwogweno zenasoose sisobola sikiwa oba n'ogwa nayo naye kati sijagikola eyo from behind bwekyo weeri bakuwa enjula ne bakunuuna buli wamu mulimu n'okuwenjula anti kuba amatako gaba manene woba ng'olina amatini well and good awo oba oli fine kuba abo abawala abalina amabina amatini bo tebawunya nnyo nga bano abalina aganene kuba gaba gakwata ebbugumu we gati so kati eyo yo bwetyo weeri so ne tuddako endala mekaniki wejjirawe wano obanga akanika emmotoka nga wonaayingizayo omutwe n'okanika emmotoka kati balanga ali ku buliri obwebakamu bukiika bwoti gwe musajja gwe yeebaka ku buliri omusajja omutwe ne gubeera ku buliri we guti
kati omukazi ajja n'akuyimiriramu mu mutwe wakati. Oh, naku. Aha. Eyo ye makaniki. Lindako. Musajja gwoba webase wansi. Gwe yebaka ku buliri. Onabanga akutuulako. Ono ajja omutwe guba ku gundi. Toziira omusajja ku ejene y'ekitanda. Lindako. Omutwe tegutoziira ennyindo tebazibikkirayo buli kimu. Batokyassa. Lwaki oba oziira? Ani yaba akututteyo? Nibo baba yakututteyo. Gwe yeba yeekitteyo. So kati eyo ennuuna yaayo omukazi boyi yo yabakabi. Nange njitya. Nawe ojitya. So kati lwaki ekikutiisa? Gwe omanye tuula ku musajja bw'otyo. Oyinza n'omuyisiza omukka nga totegedde. So kati awo eyo yo yaba. Era sijja nayo. Naye yo asigale mu liigi yaabwe y'abakabeje sijja. Kati eyo yakumeka yakubiri mu zino ez'abaana we. Ebulayo bbiri. Kati eyo yo oginuuna omukazi w'omukwatirira osobola n'omukuba olugalo ng'eno w'omunuuna eyo mekaniki. Ojjukira waliwo abakuba engalo muno we batenuwa nga wanuuna. So eyo bwetyo we bagikola. Si oba osobola. Then eddako ndowooza tugende ku face sitting. Face sitting era omusajja yasookawo. Then omukazi n'ajja n'amutuula wano. Ku mumwa wokka. Eriyo amubika omumwa face yonna. Ne bw'oba tomubise. N'okumumwa wokka. Just omuyimiriramu bw'oti. Eri mekaniki. Mekaniki nga totuukiddeko ddala. Then eno endala gundi yaki? Ya face sitting. Omusajja aba yeebase ku buliri bw'ati. Nga weneebaka nga bugenda kwebaka. Kati obwebaka otunudde waggulu bw'oti. Omukazi ajja n'akutuulako wano ku mumwa. N'akutuulako awo n'akuzinyisa. Naye kinyuma nnyo kati banene abakazi abalina emisino eminene. Emisino eminene. Kati omunuuna wakuzinyisa ku mumwa we batyo. Kati eyo n'abo yabakabejja. Kati naye abasajja abasinga tebajagala nnyo naye waliwo abajagala. Naye kisinzira senti gy'ovaamu awo wansi. Omusajja omutuulako awo. Ate pulamba. Pulamba olaba nga omuntu w'amazzi. Bano abakola mu mazzi. Kati aba anoonya mazzi. Kati neri bagiyita kunoonya mazzi. Kati omusajja era kati omukazi kati awo yasookawo. N'okola ki yasooka wansi omukazi then omusajja gwe n'odda eno mu magulu ge. Kati n'okwata luno olugalo lwa wakati luno. N'oluyingiza mu mukazi bw'oti. N'olumuzinyisaamu nga w'omunuuna wano. Kati awo obanga anoonya amazzi. Awo omunuuna w'omunoonya amazzi. Kati n'eyo yo. Eyo yabaawulemu ate. Kati gwawo. Ate gakuwedde batya siba simbo. Kyoyagala wawaizo babikola nnyo ku bakazi banene abayonjo. Tojja kugwirana ku buno obuwala bw'ebbaala. Obuteeyonja. So kati n'eno 69 ya bulijjo. Buli omu agikola eyo. Kyova sigimensioninze nnyo. 69 yabana abakazi ya bulijjo kali buli omu asobola okugikola. Naye waliwo ekirungi ekiri mu ekyo omuntu okuyita ku bitale wa bakuli. Happiness. Teri kye batakola nga si happiness. Just happiness. Waliwo nnyo kakodyo kali awo. Happiness kuba kunyumirwa. Kuba nze nga nabagamba sex yasinga essanyu mu nsi eno. Ekituufu olimbye. So kati ne woligenda wanga essanyu toliyina. Ebyo ng'olina ne ssente zo tezijja kuyamba funa ssanyu. Kati awo awo tujjira. Abakazi baneeno oba like ng'oyagala oba nkyogere ntya kuba abasajja nammwe mwagala happiness. Kati weziba nsonga za mu kisenge ebyo byonna obifunye ebyenjogedde omukazi abifunye. Kati gwe ki kyogenda ow'omusajja wo? Gwe ng'omukazi. Byonna byonna abikoze gweofunye happiness biki byonna obiwulidde. Kati gw'omuwaaki. Kati luli nzijukira nabagambako omukazi oba sex esobola okulastingira 1 hour and 30 minutes
naye kati omwezo essaawa zonna muzikoleddemu oti 30 minutes osobola okukola ebyo byonna byenjogedde. Then n'omukazi osobola okuapplyinga wigwe nga gwe kyoyagala ku microphone y'omusajja, naye kisinzira ogenda kikola otya. Nongo kijja okubidde ku microphone imbe luyimba ki lukyamula abantu bagenda kudduka oba bagenda sumagira. Kati ennuuna y'abasajja naye bwebulamu eri abakazi kuba n'abasajja nabo baba bakyagala. Abamu baba n'ennyonyoogeze, abasajja baba n'ennyonyoogeze. Kati oba ogenda kikola otya. Naye waliwo obusolo obumu obuvaamu amazzi mu basajja wano ku kitwe waggulu. Obwo kizibu nnyo abakazi abamu bunuunaye kiba kizibu muko. Kirungi kibi ebidda kibi kuffe kwaba abakazi ababanuuna abayimbira ku abayimbi. Kiba kizibu muko kuba amazzi gali gaba gajja oba musesemi oba mukola ki. So kati awo tekiba kirungi vaamu mazzi ng'ate omukazi eno kati yaga controlling atya. Kati awo ebiseera ebisinga abo abasajja abamu bamala mangu ye omuntu otwo otuziti baba bamala mangu ebiseera ebisinga. So kati abatasobola ga controllinga obanga gaba mangi mu ye kati nga lwabagenda okwigatta asooke nga kusena kayiwe ebbali anti aba agenda masturbating awo. So kati ate ekyo tekiba kirungi. Then ennuuna y'abasajja ebiseera ebisinga abakazi simanyi oba nnungi oba mbi. Simanyi. Nawe tomanyi. Simanyi nawe oli muyimbi. Awaaye togendayo eyo. No, just tugende mu maaso. Kati engeri gye banuunamu kisinziira kuba erinnyo bbi. Erinnyo ly'omukamwa bbi odisimbako oyo omusajja. Abasajja bakomplaininga ddala ku live zange bagamba abakazi babaluma biki nga bali mu banuuna anti aba talina kyamanyi kyakola, so amuteekako erinnyo ndowooza by mistake. So kati kibuleetera obulumi eri abasajja oba ne baluzinga n'appetite. So kati erinnyo oba olina odyewala though nalyo liri ku ebyo byebimu ng'otaddeyo mu kamwa, so oba olina odyewala. Kati oba olina kukozesa mumwana lulimi naye kisinziira mimwa ki. Olina kukola ki? Kukozesa mu lulimi na mimwa. Naye kisinziira mimwa ki. So waliwo emimwa egitanyuma nnuuna bakazi ate waliwo egitanyuma nnuuna basajja ddala egyo emimwa emitono. Omudomo omutono bireke kizibu nnyo okunyumirwa ddala nammwe abasajja abalina emimwa emitini. Obumu obwo butini tebunyuma gwa mukazi bakuli buba butini bwe buti bubanga obubojja bwe buti si bulimba. So kati ne mmwe abakazi bwe olina obumu obutini at least obikola bireke kuba ojja swala bwerere obumu abo butono bw'oliko munene muwanvu. So kati emimwa eminene gye ginyuma okwomba abakazi gye ginyuma okwomba abakazi oba abasajja emimwa eminene. So sometimes nennuunayo ematalinga ogenda tutandika otya ogenda kukomekereza otya. So kati awo wetugira otandikira oba otandikira ku top y'omusajja ye ku kitwe kye otandisa na lulimi. Jjukira oba olina oteekako amalusu konna ka freshening katobe konna ye. Kati awo oba otandikira ku kitwe n'ojja ng'okkirira eno toguteekayo gonna ogukutuga. Ngamba gundi atani akutumye. Anti kati wodde eno mabbali eno ku side eno mabbali woddira togenda munda eno at least odde eno mabbali n'onuunira eno mabbali then w'omaliriza n'okomawo eno waggulu ku kitwe n'okozesa lulimi oba n'emimwa osobola ogyongerezaako. Kati sisobola balaga ki oba olina kikolayo bati oba olina kikolayo bati just nkuwaddeko eyo tipu gwonga gwe omukazi. So kati netudda wano eno weba romance ng'ebyo byonna mubikoze jjukira twagambye 1 hour and 30 minutes. Omusajja abikoze naawe yetaaniyo. Kati ezo eddakiika zibamala eddakiika 3. Kati eddakiika 3 oyinza n'okugenda mu ddakiika endala kati gwe omukazi gwaddako gwasooka ozina omusajja naye kati ogenda ku applyinga kyawo wewabeerera tagali kuba kati n'abasajja ennaku zino tebaagala zina bakazi tebaba na money power. Abasajja kati baagala nti at least buli omu atwaleko
mugabane kuba mwena muba mwaze ennyumirwa. Kati awo kikyogenda okukola kuwulirawo omusajja nga gwatandise lumansi mumumaze jjukira gwasembyeyo okukola ki okukola omusajja. Kati wano era gwalina otandika okuzina omusajja. Kudda waggulu. Osobola ogenda mu kawogalo kisinzira wa wooli. Osobola ogenda mu kawogalo oba throne oba gundi ki cradle. Ezo esatu zisobola okumala gwe nga gwe omukazi. Bibagiriemu kati nnyo. Obugundi kawogalo yo tugimanyi mukazi yabira waggulu. Cradle etya? Cradle kati kisinzira wa we mwenuunidde. Bwe muba temuli mu kisenge nga muli mu ddiiro then awo throne esobola obbeerawo oba cradle. Throne yeno ng'omukazi azze n'akutuulako tugambe nga wendi wano oba nga wooli awo n'oyawula amagulu go. Nze omusajja. Then nze nenzija ne nkutuulako nga nkubye omugongo kati yeyo throne. Then cradle nzija ne nkutuulako we bati nga nkutunuddemu mu face kati eyo ye cradle. Naye kati ogenda bikola otya? Kati omubiri gwo gwe gukweyimirira ensiki nayo neddako n'attachments zo. N'eddoboozi kikulu. Eddoboozi kikulu kuba awo osemberera omusajja n'omuwisipalinga we bati kimwongerako feelings ze naki kyakolayo. Ng'olomugamba ki? Kisinziira gwe nga gwe obulalu bwo resonance yo eriwawo mu kwegatta. Osobola omugamba tubikola naye wantama. Tasobola. Esaawa eyo nedda. No, tesobola ekyo. Kazi bannalukalala. Kisinziira bulalu bwo bwenkanawa okuzina omusajja nno tekiba kyangu. Tekiba kyangu kufa abakazi. So kati awo kisinziira bulalu bwo we buli na bode yo weyimiridde na ddoboozi lyo. Kati ndowooza tutandikire ku kawogalo. Kuba kati abakazi abasinga oba abasajja bakolera nnyo ekikolwa ekyo mu kisenge. So kati batandikira kawogalo. Ani abaga nti kiteekeddwa? Buli omu alina gundi y'entegeera y'ebyo. Batono bakyusaamu abasinga bannakisenge. Anti kati wekiba ekisenge olina okyusa buli lunaku akakodyo k'oleeta. Bw'obogamye nti mu kisenge. Kuba environment eba yeemu kati ebikolwa birina okyuka. Ki kyogenda okukolera mukazi wo, ki kyogenda okukolera musajja wo. So kati birina okyukamu ebikolwa though environment esigala yeemu. Kati awo gwaleeta ekipya n'oli n'aleeta. Kati woba mukazi nga gwatandise omusajja kawogalo ennyenya ey'ekiwato eba erina obba nga eri strong enough kuba n'omusajja aba anyumirwa ki ky'okola. Waba tanyumirwa era ojja mulaba ajja kuggyayo mangu akole ki ye akudde waggulu. Kati wano we tujjira ogenda kukikola otya omusajja. Ebiseera ebisinga abakazi bakwata nnyo emitwe ku muko gino emikono egiteeka ku mitwe waggulu basobole okunyeenya obulungi oba omusajja omulaba obulungi nti naamanyi okiwayiningaye. Agukwata atya kitegedde? Azin gino emikono agiteeka ku mutwe waggulu gyombi. Ogw'omusajja? Ogugwe. Nga yali ku kawogalo n'agikola n'agiteeka waggulu. Bw'ati. N'asobola ozina obulungi. Ekyo kimuyambako zina obulungi omusajja. Kiyamba? Kimuyamba. Dhani okwata wano eno. Kuba wano eno oba ogenda kukowa mangu. Omukwata ye emikono gyo giteeka ku musajja. Bw'ateeka bw'ati omutwe bw'ati abeera nga kati kimuyambako wayininga obulungi okuwayininga kale obulungi n'okwepimira nga ye omuntu wawamanyi wawateeka wawateekaye. Bibiramu okwepimira? Aba azina okwepimira kuba waba muwanvu tosobola kukola ekyo. Kati ate awo ojja kukwata ku musajja omuzine nga omukukuteku. Omukoyeza nnyo ekifuba tokimenye. Kisinzira weight yo nga gwe omuntu era nayo. So kati wayini yo eba erina obbeera mu spooning onyeenya ekiwato okuspooninga gwe omukazi oba olina ospooninga ekiwato kyo kiwayininga. Ndowooza enjogera entuufu ku spooninga kutabula we bati. So kati oba olina okwenyoola bulungi nga wonaatabula mu kyayi ne weenyoola kati gwamanya omukazi kisinzira mu buwanvu wa musajja we buli okwenyoolera awo. So kati awo woba wakwenyoola olina okwenyoola obulungi omanye wooteeka kuba oyinza n'okwemazisa awo nga gwe omuntu. Naye kiba kizibu muko omukazi okwematiza. Kati bw'ojja osanga banneeno abalalu ennyo ng'asobola okwemaziza kuba ye aba amanya weak spot ye. Ate naawe omusajja oba olina omuyambako
omukyala waba ayina tugambe clitoris ezo clitoris oba ayina ogwo omusino gw'ekibinyi kinyuma nnyo nga munene okuyambako okuguromansinga. Omuntu azoloza byosiiba kuba okikubawo bukubi bya ate we baguyita kati okuyambako omumuromansinga omukazi eno wakuzina eno omuromansinga gwe omusajja bakikuyambako omukwatako olina omukwatako oba omuyambako oba waba akuwana eno waba akuridinga osobola omuyambako obanga omukwata mu kiwato kye oba ku kabina ke so attachment z'omusajja ziyambako omukazi n'ata feeling nti gemu agirimu yekka oba n'atakoowa kati then ne wano erina okuscratchinga omusino gwo oba clitoris zo zipulinga kiyambako omukazi ebiseera ebisinga amazzi g'okusembera okumpi kuba gwe engalo zo ziri sensitive nnyo ku nze kusinga nze nyinizo kati nze mba sobola kwekwatako era nja kwagala ezo zinkwateko so kati eyo kawugala ebiseera ebisinga bagizinayo bati abasajja so kati olina omumanya kikyozaako wa wooteeka okufuna obulungi kikyoyagala kati then netudda ku throne awo nobuli abakazi omusajja yakoze ebyo kati wano omukazi yali mukukola omukazi no wali omukazi omusajja tanazina mukazi no ngamba yakoze ebyo bino ewa bakuli romance ezo kati wano omusajja omukazi gwasembayo era gwatandika kati mu kuzina kati then wetudda ku throne nga mubadde mu ntebe mu ddiiro kitabukidde kati gwe omukazi throne ekuyambako awo ojja n'otuula ku musajja nga wootudde aba atudde mu ntebe si wansi okutuula kati n'ogaziyamu amagulu gonze nenzija nenkutuulamu naye nga nkubye omugongo nga mwena mufeesinze eri nga mwena mufeesinzeewo muti ng'omusajja otunudde mugongo wa mukazi omukazi ng'atunudde eri eyo throne eyo throne tebeerako nnyo gundi just kwatirira mukazi ku nipples ze breast ze nakumuyambako kumuridingisa kati gwe mukazi emikono gyo gibeera wano wansi either ku ntebe oba ku bisambi by'omusajja jjukira oba olina okweridingisa oba sekyo osobola ogiteeka ku mutwe eno waggulu n'omutandika omuridingisa kisinzira maanyi go kalolo gyo musajja nga gyo giriwa osobola omukwatirira ku nipples oba mu kiwato kati awo emikono gyawo batunudde eri ng'osobola ogiyisamu kati awo omukazi era feelings ziba mpitirivu kisinziira aba akwagala oba takwagala byokola binyuma oba woba nawe yaze just fwa awo otegeerera nti no ndi ku kifo kikyamu kati eyo throne enzina yaayo bwetyo we bagizina abasajja then wetudda ku cradle abasajja bajagala nnyo naye kisinzira senti y'omukazi empunya ye ewunya etya kuba ogenda mu kubeera ku zero distance jjukira kati awo aba akutunuddemu luli abadde afeesinze kati wana akutunuddemu era amagulu ge gajja ne gakutuulamu naye agago gafunda kati awo najja n'akutuulamu n'akufeesingamu naye kati awo olina obbanga owunya bulungi nga towunya kuba jjukira ogenda mukwata mu bulago we bati muba ku zero distance ebbugumu liba lingi so kati senti ye beematalinga nnyo omukazi enkwawa akamwa kati awo enkwawa n'akamwa webijjira engeri gyoba kituufu webijjira kitegeeza ddiyo alina okuba mu nju y'omusajja we mamanyi nga yagikola bisooka omusiige ddiyo n'obuyonjo bone bwe bati kati sekuba fyumu segera nga wemba nzija lwaki mba neekuba fyumu kati ne waba ogenda kwegatta weesaana fyumu awo jjukira fyumu ogasseko n'okunyako bigenda kukola kiti n'okola topido kati awo kinyuma nnyo ne waba otambudde otya nga towunya kati awo wekijjirawo senti ye weekuyambira awo kuba muba ku zero distance omusajja ayinza n'okufa appetite olw'oku senti y'okunywa obubi kati awo cradle awo yo cradle omusajja aba agenda kukwata gundi kuholdinga amabina go nga wakuyambako kuridingisa awo aba wakuridingira awo naye olina obba ng'oserera bulungi omukazi oba olina obba ng'oserera bulungi kati ezo sitayo zisatu kisinziira wa wooli era omukyala woba otandika osobola ozitandikiramu ezo then kati naawe omusajja awo wejjira mu last minute
mukiggala. sibyakwejera byamuyige naye nga mbagamba Joseph China awo wetuba tulaga ffenna oba oyina sitika kweri enamba kweziri osobola okumwhatsappinga kwezi enamba nga wetuleeta enamba ye China very soon eya WhatsApp eye China kumuba mujja kuba muyita naye osobola byonna ebintu nga wobiraba ku posita webiri asobola okukulambuza asobola okukugulira asobola okukuterekera asobola okukutikkira ebintu nebijja asobola okulambuza obutale bwe China namba kweziri you can go through gwe kasita omugamba nti namba nazijje kuki asobola n'okugula n'akusindikira nga gwe sente ozimusindikidde era ebintu nebijja eno gwe kasita omugamba nti ku The Truth Media oba ku YouTube ya Dias kwe najje enamba zino yes mba mugenda kukwatagana bulungi nnyo buli kimu kiba kigenda kutambula taratibu mba kijja okuba nga mukikwasaganya emmotoka mu kifo eki muganda wange nga tojja emmotoka kusula motors weerimba tewali kifo ogenda kujja mmotoka nga sisula motors nze nkubuulidde makindye kasotuka kalenda ekyo kikuba ekisalamu kino kidda eno kyambuka kalenda kino kidda Salama Road wabula kidda ku Entebbe Road nga wakakkireko kati ne bwoti ali awo sula motors motoka mpya nkadde oyagala kukyusa ki mu motoka oleese endala bakukyusizeemu buli kimu sula motors nga toguze motoka kusula motors wenenyanga wekka okay sali tulinayo ki ekirala kati waliwo bano abasajja abakomplainingayo nti gundi abakazi abatamalayo kiba kuki eri omukazi gatama no nina gwe nabadde actually n'omwala eyaŋŋamye embubu ezitawereezo tamala era wagwa ku musajja nga waakamu bubiri aba amulese bw'atyo batamaze kiki buzibu ki kiba ku saidi ya musajja ya mukazi byombi nemala abasajja namwe mubafutyanka nnyo era n'oli aganye nti byombi agamba byombi negambako nti bakazi kulumu byonna kigwayo kitya kati wekigwirayo biba ensonga ezo ssatu esooka ekwata ku mukazi ebbiri zikwata ku mukazi kati esooka awo oba tolina mazzi nga ggwe omukazi tojja gafuna eriyo omukazi nga talina gasoboka obba nga tagalina oba ng'esekezaaziba ekyo kimu ekyokubiri waba talina feelings gy'oli oba ku ekyo kyagenda okukola still tagenda kugabeera nagwo so kitegeeza temumala gegattagatta genda ku muntu gw'oliyamu feeling n'oba tomuyinaako oba abegadanzi baba negundi era azifunirawo wennyini kisinzira ki kyokola waliwo abazifunirawo mu nfo ogula malayo oba ne feelings ze nga nawe nagulani kati togamba buli omu aba bagendayo aba ne feelings ebiseera ebisinga zidevelopingirawo wennyini kisinzira musajja atandise etya na mukazi atandise atya ozifuna then ekyokusatu enzina y'omusajja kati ebyo bisatu kyobagambye nti bigwa sayidi zombi ebyo ebisatu kati omukazi waba nebiri ng'abiyina kati waneeno gwe nga gwogenda kukola ki enzina ye ebyo erina okuyambako omukazi biri azze nabyo feeling azze nayo n'amazzi alina kati gwe omusajja ogenda ganoonya otya so kati awo information y'okuzina awo ejjira ku sayidi yo okugenda zina otya omukazi omuggyemu ago amazzi kuba waneeno yabadde ne mugonza oba wenkyogera bati osobola okitegeera tuziiza otwo abakazi wansi ye mugonza otusooka bwaba tuyita mugonza ya so kati oyo mugonza waba naye wogenda mulira eddakiika 10 akale kati so nate waliwo kiba kizibu nga kiri ku musajja oli okukala kati waba yabadde ne mugonza yavuddewa era yabadde naye wano mu ntandikwa nga alina feelings kati olina engeri gy'olina omulyamu yonna gwe nga gwe gyona nga takala kuba wanaaba n'oyo mugonza omulira eddakiika 10 agenda kala ate bano ababa tebamuyina naye wano mu kumugira ati najja nga tebamuyina batya nga wano omutani nga talina mugonza aba agenda omusajja aba agenda asigayo malusu naye ate mu process awo mugonza najja anti era asooka asigayo malusu kuba tosobola yingira mukazi through ng'ovudde eri gunoyingira nga tamaze funa mazzi naye kisinzira nnyingirayo eri oyingidde otya
kuba tojja yingira mukazi ng'ayingira ente. Abasajja abasinga temumanyi yingira abakazi. Ng'ayingira ente? Olwo bayingira ng'abayingira ente? N'akulumya n'akuleeta amabwa wansi. Kuba aba tonnatuuka kuba ffe tetuyimangamu. Olina sooka kunnoonya n'ennyima. So kati ennyingira yo nayo ematalinga. Ne waba ne mugonza era still omatalinga. Kuba eno ggwe ojjukira oba mukalu. Eno omukazi ye aba yatobye. Kati wano eno ennyingira yo ey'ekitwe ekyo oyingidde otyo. Oyingidde straight oba oyingidde woovaayo. Kati ekibanga wona awo oba kiyite kukonkona. Kukonkona mukazi. Oyina okuyingira nga bw'ovaayo. Oyingira bwe batyo nga woovaayo. Oyingizaayo ekitwe nga paka w'otoba wonna naawe. Awo n'oyingirira ddala. Kati awo sino byakujja lubushu ng'avuga laali. Awo yennyingira entuufu ey'omukazi. Ne oba waliwo banene ababa n'ennyonyoogeze. Abasajja mulina ennyonyoogeze ku bitwe byammwe. Kati n'otamanya nkontololinga otyo ennyonyoogeze. Kuba wano ojja yingira nga ennyonyoogeze oziwulira. Oyingire ate omalirewo. Kati ebiseera ebisinga olina holdinga kitwe ekyo. Okiholdinga kuno n'engalo zo. Then awo n'oyingira omukazi. Naye toyingira nnyo era oyingira woovaayo naye nga woholdinze ekitwe ekyo. Okuluzinga ziri ennyonyoogeze. So kati awo ozikontrolinga obulungi. Nga wano oyingira awo kimatalinga kati wali munda ogenda kukola ki? Awo ebiseera ebisinga abasajja abasinga we bagwirawo oba obuyinja we bugwirawo. Obubonero we bufiira. Oyingidde. Kyeva nze mbagamba nnyo ku live zange olina obba ne maapu y'omukazi wano. Ate gwe nfunye ku ono maapu n'agijja wa? Ati bujjo bozino zinabali. Maapu yemu? No, oyingidde omanyi nti kati wano odda wano, wano odda wano, wano odda wano, wano odda wano. Tezikyuka nnyo. Just buwanvu na bumpi mukazi. Ne kati tebikyuka ebisigadde. Era sigala yemu kati ojja mmanya kati wano wennyingidde omukazi kati kanzire eno. Naye wona zina wanuwe. Ebiseera ebisinga ojja mmala mangu. Ate ffe tuba tetulina kye tufiiringa abakazi. Kati awo ebiseera ebisinga wooleetera either riding oba spooning ne turning. Awo osobola ozaaplayingirawo awo. Zikuyambeko obutamala mangu n'omukazi okunyumirwa. Kuba abasinga muzina rapid. Naye wave formation ekuyambako. Wave formation nti wano nti nno zina omukyala naye nga ozinawo katira formation eno ya wave. Ozinawo ozinawo osima omukazi. Oridinga naye nga oridinga omanya akuwulira ate nga kyozina akifiiringa ate nga naawe olina ky'ofiiringa. Ogira bot? Formation ya wave eno. Ya mpola mpola naye nga si zino zi rapid ezo. Abakazi abatalina kyawulira naye gwe oba olina ky'owulira ate ojja mmala mangu. Kati formation ya wave ekuyambako eno osima omukazi ate kinyuma nnyo ng'omutuuka ate nga ne mu sayizi muno eno akuwulira. Ng'oli muwanvu bulungi ate kuba oba mumpi formation eyo oba ogenda gireka. Ojja kwagala ogikola kabuukeyo. Kuba kaba kampi. Kati gwate awo Wakyawa abampi. No si kuba kyawa nze njogera mazima. Naati geegama amazima. Oyagala njogere nga si byo naye bulumbaleke mukko. Ge mazima. Kuba ojja kwagala ogimastaringa kabuukeyo. Atodde mu kuddamu. Nze simanyi kyonna kye bali. Nsoka kyawe. Buli wakulaba koyogera n'okyogera agamba naye Gaba amazima. So kati eyo formation omumpi oba ogenda gireka. Kati gwe ate wali rapid wojja ogikozesa. Rapid it is okay. Gwe omumpi tolina buzibu gikole. Kuba kati wonaakola wave formation ojja bbuukayo ate woddayo. Kati wali rapid gwe ojja gikola. Nono oba omuntu appetite. Kati aba agenda wulira ki? Abiribanga kovu. Obanga awuga mukazi bw'otyo. Sikulimba. Ate naddala abampi kye balina ekirungi basereza abakazi. Basereza abakazi abampi abo. Ate ku kizibu ekibeera nnyo ku bawanvu. Tebasereza nnyo bakazi kiba kizibu nnyo. Omukazi okuleeta amazzi nga musajja muwanvu. Naye kati bano abampi omukazi aba n'amazzi ng'aseerera bulungi. Simanyi kiva ku ki naye bwe kityo.
So kati awo muwompi gireke eyo, era bino bye riding, turning, ezo spooning bireke tobikola. Zina rapid zo eza wanuwe, naye kati omuwanvu obuyiwo ibo oyingidde jukira abakazi balina amakoona, balina ensonda zaabwe. Kati ezo kikakatako zizinamu obutazina wanuwe eri wanuwe ejja kugira wano ku riding mu wave formation ate nga nayo ya mpola ng'omanyi kyoliko nga n'oli ate naye anyumirwa. So kati awo information yo kaje bateekeddwa ebiseera ebisinga yeyeekole kunze simanyi ku mmwe oba oyinayo nga gwe omuntu naye osobola okugezesa ku yange gye mba nkuwadde. Okay, nolabawo enjawulo then nodda ne weebaza. Okay, kitegere tuli ku The Truth Media, just go subscribe, like, follow and oyigamu how things are done. Instead of sending comments learn simanyi mwana muto simanyi chano biki yiga genda ogambe nti nayizeemu kino nayizo kikola naye muddaawo nobeera akagege ku chano banna. Anyway, tuddemu tubayisizeemuko ku ddagala nga tuva wano then tulabe ekiddako ate ekirala. So kati my products nga we nabagambye mu kusooka zijjanjaba ED, abasajja abalina obuzibu bwa ED, abalina pressure nammwe bakendeeza naye tebajjanjaba, naye ate jjanjaba side effect ezajja mu manhood yo. Kuba pressure ne sukaali bi increasinga manhood power y'abasajja. So kati kikuyambako no kofi okukakanywa pressure yo ne sukaali naye tebijjanjaba. Nejjanjaba side effects eziri eri naye lesigala okontinuinga n'eddagala lyo. So kati eno package womalayo doozi yo oba ogenda terera bulungi. Kasita todda ku masturbation. Bakujjanja ate noddayo n'owooza tebikola nga ate gwe kenyini wazzeeyo gye era oba okyagiriko wama tojja gye ndi era nze gambirawo tojja gye ndi kuba ojja kunjogerako gambe esero ebintu bye tebikola ate ng'obuzibu buli ku ggwe. So eno product ejja kuyambako okuwona obulungi kasita oba ogendera ku gundi zange ze mba nkuwadde. Oba olina ozigenderako. So product eno emalamu weeks 6, mulimu sackets 6. Buli sacket ebeerayo 2 kitundu eba efaanana bweti ey'ebiri ekitundu. Osobola okagula once na week oba toyina ssente. Oba n'ogula eno package ebeera ya weeks 6 weggwamu n'okomawo n'ogula package endala. So zirina bba package 5 kuwona obulungi permanent dose kuba sacket eno zina kuba 5 zinenene. Kuba eno sacket emala mu 2 week namba kyovula baziba weeks 6 namuno mulimu 6 ebeera ya 12,000. Ewamu zonna oba ozitwala ziba za 60,000. So kati awo ne tubeerawo n'ono kandi ono naye ajjanjaba alinga ono kofi naye ono olina obba n'omukyala ewaka kuba ayimya nnyo. Naye oba tomukozesa nga wejjanjaba kuba naye amala mu ennaku 4 nga wejjanjaba kuba ajja kuleetera strong erection ate odde mu masturbation. So ono kandi olina obba n'omukyala ewaka. Box eno eba ya 15,000, saketi yayo eba ya 3,000 eba efaanana bweti. Kano kamu osobola kagula ng'olina shuwayo ofuna strong erection eri okuleka nga woba olina weakness mu kasolo then kano kasobola okuyambako okuba nga ofuna hard erection. Then eno box yo zina bba nazo box 5 okwejjanjaba. Munda mubeeramu sackets 10. So buzoko kabaka 4 days. Then netubeerawo n'eno bino bya permanent bya temporary tube ne spray bibya bya temporary. Spray ya 3,000, tube eba ya 3,000. Eno spray ya 3 kitundu, tube eba ya 3,000. Byo bya temporary for long lasting. Awo wennyini kagwirawo awo genda kuchamuka bakozesa spray bogesa z'omukaaga. So kati neno chocolate ye wa feelings ku bakazi oba n'abasajja. Mukyalawo talina feelings osobola okamugulira n'okamuwa ne waba takitegedde. So ne tubeerawo n'ono honey ono si ono w'omubisi gwe mugula mu supermarket. Yono honey wa mani power omukozesa buli ogenda kwegatta. Tomunuuna leero tomunuuna na luli. Omukozesa w'ogenda kwegatta ye aba wa 5,000. Kano we kati ebintu byange bya bbeeyi na biri quality. Abantu bagamba sisende nyingi naye biba birungi. Gwoba tonnagezesaako ate tojajinganga muntu nga tonnakozesa kintu kye. Kuba oli ayinza okugamba n'oli yangu yanziba biki tetuba ffembi be bamu. So kati awo tonjajinga nga tonnakozesa products zange. Namba y'essimu gibawe. Enamba eri ku WhatsApp
osobola n'okuba direct tukola delivery wonna wonna wooli oba wabweru wa Uganda oba mu Uganda tukola delivery. Enamba gy'agenda osoma ye namba ye. Enamba gye musanga ku channel eyo yange eri ku video gye ngenda oteekako ne gyayogera ye namba ye. Okunkubira ate n'omumbuuza nga ate video gy'ova okulaba kuliko enamba mba sikutegeera munnange. Waliwo abambuuza ono Irene yani? ate wa make up nalekera naawe omulanga dda. Enamba eri 0764 300 383 0764 300 383 0764 300 383. Okay. Menenga mbadde tukulaba kuliko omupiira gwa Arsenal ne Man U. Atuba. Ababa. Ani abatuma penalty ey'omukyendo gikuba ebweru. Anyway, buli omu aba n'emikisa gye. So bibo mpira mwali mu gugubye era twakubye. Ate mu kikopo mwa. Eno champions mukwano. Kituufu. Kati olaba Man U gyeri. Teri olaba Man City bagikubye. Bagikubye. Anyway, naga era natuna n'engamba banange sali bamukubye. Omwana w'ekimo wamuwa penalty oyo. Era nze nagambirawo yeeganye. Ng'olabye. Nganda beeganye. Anyway, tunawonane omulundi oguddako wetu tubadde ne Sally omusomo gwaffe gubadde ku wansaawo nangeri kijogiramu affection gy'ofunamu n'omuntu wo obeere nga ekintu yes nawe obeerawo ko n'enjawulo si kumalaga fwa